Dr. Twaha Kagabo ono mubaka wa Parliament ku kadi ya National Unity Platform agamba nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byabadde atambula okwetolera eggwanga okuza okusaba na Uganda n'okutambuza enjiri y'okujja ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku ntebe Mbu Ayenjera bwenjeezi tebiriimu mulamwa n'olwekyo abadde era kisaanidde okugaanibwa okuddamu okwenjeera kuba tewali bubaka bw'alina bw'asobola kutwala mu bannansi just abamalira budde. Ono yajja ku kitebe kya National Unity Platform nga talina kyali era nga tewali amumanyi nga tewali amutegeera. Kyagulanyi n'amwesibako n'amuwa kadi ya National Unity Platform abeera omubaka wa Parliament. Bwe yafuuka omubaka wa Parliament yagejja bwe yali ku ssente z'atakwatangako ati asazeewo buli kyakola okuvuma Kyagulanyi era yagambye mbu ye ebya Kyagulanyi tebimukwatako ye wanuupu ate mbu tawagira Kyagulanyi n'olwekyo ekisinde kyalimu kya People Power ali mu kisinde kya MK. Mbu n'olwekyo ekisinde kya MK tekikwatagana Kyagulanyi byakola n'olwekyo Kyagulanyi agwanidde bamukomeko by'ayenjera asusse mbu tebigwanidde awuunyera buwuunyeezi amazeeko abantu emirembe. Kankuwe Kagabo ono Dokita eyajja nga afukamira amavi bamuwe kkaadi afukako omubaka wa Parliament. Kati bwe yafuuka omubaka wa Parliament n'alya ku ssente gy'atakwatangako awulira yamera awulira munene nnyo so kati abaamutuusa awo amadaala asazeewo agateme kuba mbu tegakyamugasa muli bisasiro mu bannansi abaamulonda nga mumulonda olw'enkyukakyuka. Honorable Kagabo, kulumba oba kukuteera mikono gy'abalonzi abalonzi mwe mumanyi okubeemu ttooki mu ssenge ekyo kirala ekyo ky'abalonzi kirala. Ne bw'oyimirira akazindaalo nze nazaala omwana wange ne bw'abeera musimbu mu mbeera ya Buganda gye tukulidde baga nti erisa omwana wo tosobola kungamba nti ekyana kya Kagabo ekisimbu tekisoboka yo sidikoramu terina ne weeri azaala ekibya kiwongerera naye kaakati ffe tetwanyiize nnyo twatuuse ne tulaba nti engeri gye twali nakugambye nti okwenjeera kuno kwe balimu twatuuka tuga nti kabatambule after all kiki kye bakolayo tewali message ne tuga nti kati bwe twatuuse twabakwasizza omupiira mu bokisi mu ddakiika y'E93. Batandise okukwata omupiira mu bokisi mu ddakiika y'E93 kubanga ate twakirabye nga waliwo kye bayita displacement, waliwo defense mechanism gye bayita displacement mu busawo nti omuntu buli lwalaba nti alina kyalemereddwa okutuukako n'atandika okulaga obusungu tantrums okukola era kati nga ffe abakitegeerako ekintu ekyo twalabye nti bano beetaaga kuyamba balabika bafunye latitude bakooye mu kintu kino banoonya kulumbagana kufuna ntalo ndala balabwe bwe bakivuunuka naye ffe tujja kubeera bagumiikiriza kubanga bafunye kaadi nnyingi ng'ate omupiira gwaggala gukyagenda maaso. Ogaye nti azaala ekibya kiwongerera watya nga kyozadde kiri kyankwe kikuliira munda nze nnyina okyogerako. Once everything's perfectly organized. Kagabo, Twaha Kagabo. Twaha Kagabo. Nze nnyina okyogerako ekibya ekyo kyono omwana wange akulira munda naye toyina sanctity eyimirira mu lukuŋŋaana n'oyo. By the way, ekyo kirinako n'omusango omulamba mu penal code. Ridicule of a person ebeera musango. Okay? Ne sentiments eziri ez'abososola mu mawanga zirina omusango era nze bannange sirabangako omuntu alina mukisa nga Oweekitiibwa Bobi Wine kubanga buli kimu kyonna akifunye ku nsi kuno era asabe nnyo nti nejja n'agifune kubanga afunye bingi azza emisango n'agiyita mu buyisi. Ekirala yali yamanyiira okusinkana abantu abangi abamukiyalinga ye ne bamusitopinga okuyimba naye kaakati laba bwafuna omukisa ate ogutambula era okuddamu okufuna kuki ku nnamba yazeezo kakati ennamba ezeezo buli lwe zijja okulaba omuyimbi abalala bazze kutunda bintu byabwe ze sita tomanyiza sita
He's a legend. Bagati abasumba. Mu music atasomba. Waliwo abamuwerekera ng'omuntu omulala yenna. Naye nga he's a music legend. And ne mu politics abadde takoze bubi. Naye kirabika nti kati watuuse omanyi waliwo olugero lw'Oluswahili olugamba nti fora za ushindani usiende nazo vitani. Kitegeeza nti ettutumu lye wafuna mu misinde mu kuyimba mu kusamba akapiira ate terikola mu byabuki mu byabufuzi ekyo balina kyegendereza katono nnyo akasino ngazira wano Bukalwanga olugeti Bobi Wine kuliko byolaba ebitagwana kubeera mu mukulembeze byakola ebyakulema nti NUP no kasigale mu kibiina n'engenze mu kisinde ekya MK Jeno Muhoozi Kayini Lugaba biti byakola ebyozi nogamba nti ne mukulembeze agwanidde ono welina okunywererako sinnatuuka kugamba nti mukulembeze wa kugamba nti waggwanga wabula kyemmanyi obukulembeze obutonotono bwemmanyi bwayinako biki ebyo ebikusikanoga nti Muhoozi ono gwenywererako ye wakabiri empisa zitya Muhoozi bwakutunula mu maaso naawe n'omutulamu olaba nga gatangalijja gati he's welcoming. Ekikulu nnyo okwaniriza naye okubeera nti osinka n'omuntu n'asigala ng'atunudde eri n'aweta omugongo n'akola atya ekyokubiri andazeeko leadership instincts kubanga omuntu bw'abeera ng'asobola okuteekateeka ejje SFC nga bw'oliraba n'aliteeka in place n'alikulembera ne libeerawo ne likola emirimu gyalyo mu mbeera gyalyo kindaga nti leadership prowess ze is well adept and erudite mu kintu kyakola. ekirala ekyokusatu ntambuddeko naye wentambula is organized abantu abasinga bagenda ne balaba ennaku nti nga ayina bw'aba communicatinga asoma ku kapapula abeera n'akapapula wasoma kakati ekyo kituwonya kikulaga omuntu omuteeketeeke okwewalanga bino yakapapula kakasuula naga nti nyina kwogera ku bino nenkatunulako neno point A B C ate nga kyabugunjufu ne bannange bali wano ne Bukalwanga akimanyi nti kyabugunjufu ekyokuna simuwulirangako ng'akola attacks ezidenigrating omuntu yenna ku level gy'aliko wali ekyokutaano bingi the list is endless naye kakati nze nga bwendaba essaawa zino nga nsembera kano ogenda kuba bannange omukisa mu Qur'ani omwo surati Bakara aya njerabidde Katonda agamba nti mu abantu bange muyina bye muyaayaanira nga mwagala naye nga temukimanyi ti ate bye bisinga obulabe gye muli ate nze nembala w'ebyo bye mutayagala naye ate nga bye bisinga obulungi eri gye muli kakati okusinziira ku byendaba Mungu batugamba nti yatusinga okumanya mu kalulu ke twali tuyaayaana nnyo ndowooza ow'ekitiibwa Bobi Wine abeera omukulembeze naye Allah yali akitegedde nti tayinza kusobola kubeera mukulembeze mulungi ye n'atulondera kye yasalawo waabalala MK mufundiikirirawa mu lugendo lwammwe kubanga ogambye tonaba kumanya basobola okuba omukulembeze essaawa zino tetunnabaako essaawa zino tumuwerekerako bw'aba agenzi omanyi nti ye muwabuzi kamale mukululameka ye muwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku bw'ensonga ez'enjawulo kati buli bw'abaawo ensonga ey'enjawulo tumuwerekerako katusuubira okugenda eruweero gye tuddayo okutuuza balazi eyo so nga bwe tulaba embeera abantu bwe banaabaawo nga balina kye basazeewo tujja kutuuka tubeere tulabe ogamba BNP babeera bakola ki BNP babeera mu kwenjeera tubeerayo ne bye tuggulawo eyo balaza kino ebirala balaza okimanyi zivuddemu biki balaza kakati ekyo okukimanya wano balaza kamaleyo oba ompadde omukisa balaza tubeereramu okutuusa amawulire ku bantu b'ekitundu ekyo gavumenti byekola ne batuwa feedback ku bizibu ebiriwo ne bisobola okukolebwako tuva wano nga tumenyese nnyo nga weetisse ebintu byogenda okunnyonnyola nga naye bonnyonnyola okulaba kwabwe gwe kennyini okyogedde n'obuuza nti mugenda mu bbalaza nti ekyo kibayita batya bw'otambula ng'olina kyogenda okukola ffe tetulina bye tukola kakati Lameka njakusooka kusaasira muganda wange Kagabo. I'm Daba Mandela. This is Kagabo. Katonda yakuwa batandika n'omusingi gwa
people power era abantu bangi nnyo ne bagyegattako naye naatwegattako muganda waffe oyo nze Kalwanga people power njiyingiramu tugitandika tufuna ekibiina ekiyitibwa National Unity Platform bwe tufuna ekibiina ekyo Kagabo n'akyewandiisizaamu n'awangula obaka parliament nga member ekibi ekiri wano Lameka amazima agoogerebwa Kagabo gali ebitundu 2 ku buli 100 ekyatuukawo era saagala busungu abuteeke ku muntu kuba naye ku byatuukawo alina ensobiizi ng'omuntu era mbadde nkimugamba ne off air era kati ndi on air nkimugamba naye kyenjagala ebintu ebimu tetujja biwa nnyo budde kubidiscussingako kuba tebirina makulu bw'ogamba nti Kyagulanyi bali mu kwenjeera naawe kennyini okimanyi nti si kituufu kati abantu betwogereramu abantu abatuwuliriza awo baasukkawo dda in fact bwe bawulira ng'omuntu oyogera ekyo basinga beewuunya na bwewuunya bagamba ate omubaka yayogedde bw'ati gwe bw'ogamba nti nno wabadde esoroti nga tewabadde mu kwenjeera n'ogamba nti ogenda Luweero toli mu kwenjeera nga munno bw'agendayo lwaba ayenjera agenza okuggulawo office n'okuzuukusa abantu okubategeeza nti bannange olutalo terunakola ki terunaggwa nze njala mutusaba ekintu kimu akyogedde agambye nti Qur'ani erina weeyogerera nti obukulembeze Katonda n'abukuwa oba n'agaana naye ndabyeko ne lwayogera naye gwayogerako nga ndaba naye alina okuyaayaana kw'okufuna obukulembeze nze nsuubira yandibadde yeefumintiriza nnyo ku statement gy'akozesa eyo njagala kwogera ku bintu bitono nnyo ku nsonga Kagabo gyayogeddeko ffe tuli mu kutambula nga tuggulawo office tetusiga bukyayi olw'ensonga njagala kubuuza ekintu kimu oli bwajja n'agamba nti go and eat your mother something gwe gamba oba oyogeredde mu bantu basiru abatamanyi kyoba oyogedde bw'ogamba nti swine embizzi ezo oba tovumye golooza abantu baba tebamanyi kyoyogedde bw'ovaayo n'ogamba era ffe ng'Abaganda golooza ensi eba tetegedde kyoyo mutima gwo ekiri emabega w'omutima gwo so tewali muntu avumiddwa ate bw'ogamba nti Bobi Wine yavumye ogamba nti yayogedde n'olulimi lubi mutamivu waddanga nti bw'okyogera nga kikyamu esobola ddala nga kikyamu awo oba okoze ensobi naye bw'okyogera nga kituufu tewali nsobi gy'oba okoze gwe bino by'ogamba nti tukozesa litmus paper tugende badokita bapime levo y'obutamiivu munnange abantu abamanywa n'eccupa 10 nga tebannatamiira naye ng'okitegeddera nti ono watuuse alaka ali ku leve y'obwaki obwawa sewaddanga so tukkirize statement zivaayo statement eziyinza okunyiiza zivaayo naye nze ngenzo zoogera nga gwe waŋŋambye eki so tusinzira ku levo kubanga ekinyonyi ekikulu kyekiyigiriza ekito okubuuka so Kagabo era eddala ye Kagabo naffe bwetulaba ebigenda mu maaso bw'obyogera bwe tubikuwa ate ffe tupayinga in cash bw'okireese bwe tukikuddamu so ebintu ebyogereddwa muganda wange Kagabo olumu nze musonyiwa kubanga agambye olulimi talutegeera buki Munnarwanda talutegeera bulungi naye njala kugamba ekintu kimu nti kirungi nnyo bw'ogenda ebulyambwa n'olya ki embwa bw'oba omanyi nti wajja mu Buganda ng'olulimi olutankana yogera lw'otegera buki kuba ojja kukola ensobi oyogera ekintu nga tekyoyogedde tekirina mazima avuga Ekinyarwanda tewali buzibu naye bw'ogamba nti nze ekyo nkyogererwa kuba simanyi lulimi olwo eba nsobi muganda wange Kagabo ensi eno gye tulimu yeetaagamu okwegendereza ebbanga lye mmaze nga nkulaba ne statement z'oyogera mwana wattu olumu neewuunya ne ŋŋamba naye gwembera naye off camera ate bw'atuuka ku kamera nga ndaba ayogera birala kubanga mwana wattu Kagabo muntu ategeera nnyo era amanyi ensi bw'etambula ne byakola abimanyi nnyo naye ensobi bw'ebezze olumu akolamu ekitandikoleddwa njala kumaliriza nga nziramu ebigambo nga nkukakasa nti munnayuganda yonna gy'oli tewali kwenjeera mwami Kyagulanyi kwakola ali mu kuggulawo office tutambula nga tulondoola
abantu baffa batulonda n'okubajjukiza tibanna bino bye byaliwo mu 20 era tubakakasa nti akalulu kaffe kabbibwa okusinziira ku kiriwo nekyemulaba nekyalangirirwa embeera yeeyo naye okutya bambi okutya kuzze kungi mukuma omuliro mulinda akagombe eri bwe basituka sebo kati mwagala twogere tutya nti bannange okusinziira ku kyetuliwo tulinde bannange Yesu lwalidda tulyoke tubalangirire tulangire kyetugenda okukola nedda tulina okubagamba ti essaawa yonna embeera ekyuka n'enkya kisoboka era tobeeranga kubanga tubigabyeko Mugabe yalondebwa katono nnyo Mugabe yalondebwa nerwa from nowhere embeera nekola ki nekyuka twalabako ku Bashir embeera wagiraba yalondebwa ne bagamba nti bamulanze n'obululu 9 embeera nekera ku makya nga yakoze eki nga yakyuse ne wano olaba obwekyenda bukyuka naye ate obwenkaaga n'olwensonga eyo mubeere bagumu ffe tujja kutambula nga tubabuulira amazima naye kyesaagala mu kintu kino ye muntu okusinziira ku rediyo ng'eno n'agamba nti waliwo obukyayi obusigiddwa obukyayi tebusigiddwa wabula embeera bannaffe gye bateekawo gye tulina okutambuliramu bw'oŋŋamba nti Uganda eat your mothers something n'osuubira nti nze nja kujja nfukamire mu maaso go nkwebaze tulowooza nti kubeera mutulabako amatu temulowooza nti tuli bumyu tutegeera ebigenda mu maaso ate ekirala ekisingayo mu byonna tewali anenya mwami Kagabo kugenda gye yakola ki gye yalaga naffe be yaleka emabega tumwetegereza kubanga era omanyi teri kirungi ku nsi nga kulaba dduka bw'odduka ng'oyingira mu kibira bw'oba okomawo ng'ova mu kibira ne bwe waleka ku lukalu bakweraliikirira kubanga tetumanyi kikugoba nga kikujjawa mu kibira so twegendereze nnyo osanga gye tulaga we wasinga okuba awalungi ate tewali yateekebwamu staple kukubibwamu misumaali tigolina kubeera mu NUP bw'oba owulya ng'ekigendererwa kyo tekituukirira mu NUP tambula ogende after all abatwegattako be bangi ne Katonda ayinza okuba ng'asusimatula abamu ku abo be tutayina kutambula nabo okuggusa missioni yaffe kyabiwebula okukakana ng'obulamu bw'abantu 10 bulugenze tulaba ekyabadde Luweero kuliko akatambi akali ku mukutu gwa Kyagulanyi gwa Facebook kalaga omusajja yabadde akutte ekifaananyi okuba emmundu ekika kya pisto ng'agisikayo walwana okugizaayo nga Kyagulanyi ayisizaamu omutwe agenda awubira abantu nga mudde Luweero olwali lumwogezi wa poliisi Fred Enanga agambye nti aba NUP mulina okukwatagana nnyo n'ebitongole bikuumaddembe bye mukola mubikolera mu bwerinde obw'amaanyi ennyo infact n'agamba nti Kyagulanyi ng'omukulembeze ku ddala lyaliko okutambula olugendo lwonna bw'atyo ng'agenda ayisizaamu omutwe ng'ayimiridde ku mmotoka waggulu kyabulabe nnyo kubanga ateeka obulamu bwe mu katyabaga ne bw'aba muntu nga mutima mubi asobola okusinziira gy'asinzidde n'amukolako obulabe ebyokwerinda by'omukulu temubirowooza ku bino byonna byemukola n'ebyabantu abalala bembeera nabo kakati olameka kansoke nkubuuze olala omubadde mujja mutugamba nti eggwanga lindirimu emirembe bwe kibanga bwe kituuka kutambula kwa pulezidenti wange ebyokwerinda biba bibuze yekyokubiri okyalina kyosuubira mu Enanga kyayinza okwogera ne tukisimbako nnyo amannyo nti kati yayogedde ne bw'ataba Enanga kabeere Felix Kraije akyalina kyayinza okugamba eggwanga ne tukitwala ng'ensonga ffe byokujja ne bambaza jaketi ekidomola ne bakugamba nti awo waliwo pipa tetukyali kwereveeyo ate bannayuganda balaba ne mu byonna kiri kimu mulinda kabiga kamale kugo tewali kabiga kagenda kutuuka okuba kutiisatiisa bannayuganda nakuba nafuya kwe bazze batuteekamu emyaka 10 emabega so embeera eriwo yakuteekawo kibeerabeera nti waliwo wajja okubakuba amasasi era waliwo okufa pulezidenti wandibadde okoma enkuŋŋaana z'okuba bafunye kasajja ku mutima bafunye okweraliikirira be baali balusuubiza abantu bye baali babagamba nti Kyagulanyi ne gurupu ye tebasala Kaluma tebasala sina Kaluma tebasala Jinja tebasala Kafu tebasala Masaka kati kiseera kituuse bamaze okiraba nti Uganda yonna eyayanira nkyukakyuka balanso teekawo embeera kyegera okugamba kiri kimu nti ne bwe kuba bukuumi essaawa eno tetulina mulago tububanja ffe tugamba
alina okuwaba obukuumi eri bannayuganda akikole ne Kyagulanyi akole kyalina okukola. Tewakyali mbeera yonna gy'oyinza kuzza mabega ku nsonga y'okutambula kwa Kyagulanyi ne National Unity Platform wansi wa umbrella eya People Power. So tewali kutiisatiisibwa kwonna era njala kugamba ebyo bye mulaba oba waliwo wazze ne pisto ate n'ekisinga byonna Lameka oli mukkiriza nyina obukuumi ku bulamu bwange okusinga Katonda ffe twasalawo kulumba nalo nga twesiga Mukama Katonda ebisigadde byonna twabimulekera lubaala embeera nga nembiro kwotadde naye yakubulira nti naffe tetutudde kubanga nebyolaba ebimu omusajja omujjukire w'embala gwe baakulaga yali ayagala okugyayo pisto nono wamutegedde nge gwalabye engeri gye baamulabyemu so nga tutambula ate ne ttiimu ekola ku ground kweri abantu bano mwageze ku poliisi ne mugulawo fayiro tugeze kono weruwero mukama wange siri mwogezi wa kibiina kya National Unity Platform nayo manye ebifaayo bwe mba manye ebifaayo njogera gano matatu bw'oba ogazannya tebagazannya bwe bati kati gwegala nkugambe ntya sebo kadi zezimu bazikavalinga nyamba kubanga bonokyaza uliriza katono nnyo bonokyaza mukadde waffe Joe Senyonyi oba omumyuka we ajja kunnyonnyola the depth. Lwaki nkugamba kino kuliko omu wa security yagambye nti baguddewo fayiro ey'omuntu gwe bagambe yabadde n'emmundu wabanga tennaba kuggulwawo tekayinza kuba akabadi ne beetegamu omuntu bw'ati okukyusa statements. Ekyo sagala kigendako naye njala kugamba nti bano bannaffe bennyini betudiringa nabo tumanye enkola zaabwe ebintu bingi bye bajja bakola ate ne babiwandika mu butabo byabwe tuze tubisoma tumanye engeri gye bakolamu emirimu gyabwe bo bennyini basobola n'okwekolamu omulimu ne byateekamu omuntu ajja atumalewo nga balowoozesa embeera tasobola n'okwambala ebyambalo nga bya NUP n'akola ekikyamu ku pulezidenti waffe ne bagamba nti yakikoze yabadde munnakibiina byonna bye baayogera babikoze era bakyabikola naye njala kugamba ekintu kimu tewali kigenda tujja ku mulamwa ogw'okuzuukusa bannayuganda. Muganda wange agambye nti nno bannayuganda tebeebase kituufu naye njala nkubuulire amawolu galiibwa mujjukiza. Ebigambo byebyo birungi nnyo nnyo bisufu obulungi. Omukulu Kagabo Dokitali agambye mu Kyagulanyi ali mu kuzunga talina kyakwogera mbu ne byayogedde eruweero ebimuganyisizza okuddamu okutambula mbu yabadde anoonya relevance nga laba byakola tebirina mawulire tebikola mawulire n'asalawo anoonyeewo ekinaakola amawulire mbu ensi emanye Kyagulanyi mbu era mbu Kyagulanyi azunga. Kagabo kale omukulu wa mubaka Kalwanga ebigambo byayogedde ate byo birimuko kugumba ne gunna ayogedde ku mwami yabadde n'emmundu eruweero ne yalina emmundu embalala bano nno poliisi besinziddeko n'okugaana enkuŋŋaana za Kyagulanyi nga bagamba nti eyali embalala baamukubira emmotoka ye naye watali bukakafu wadde ne kavidiyo akalaga nga banupu bakuba emmotoka y'omwami oyo olwedde yajjanga emmotoka nkube ate nga n'emmundu agitadde wabweru agiraga kitegeeza omuntu ono yasindikibwa papasire okusoomooza konvoyi ya Kyagulanyi bamukube bamutuuseeko obulabe bagaane Kyagulanyi okutambula kyagaana okukola kati ne baleeta omulala eruweero nakyo ne kigaana okukola badde banoonya bwe bakwatira Kyagulanyi mu violence bw'abalemye okufuna kwe kujja ebiboozi bye bajjeeyo ebijingirire ne babipangapanga basobole okufuna kye beekwasa ne bbomu zajja zonna ne baziteekawo nga baagala okuteeka okutya mu bannayuganda n'okufuna bagaanira Kyagulanyi ne bannayuganda ne bagaana okubikkiriza bya bbomu ne bagaana okubigula kati bbomu zaalazeewa abatujju badduse Uganda baagifulumye oba obutujju baabuvuddemu twakyalika bbomu nakamu wadde akasikeyale kati meaning waliwo ebintu ebikolebwa nga balina gye bavuga okugenda ate bino Kyagulanyi yabyogera dda ebyo byonna babikola okugezaako okutulemesa batuteeke mu koona batugambe twakoze obuzibu twakoze ensobi twakoze effujjo then bafune batukwatira ne mmwe temukola ffujjo twali mwana wa Nuupu twali muwagizi wa Kyagulanyi yali akoze effujjo mu zonna enkuŋŋaana gye zibaddemu kati babuliddwayo bamukwatira ekintu ekirina ekirimu omuzinzi ne baleeta tribalism ne baleeta mwakuba emmotoka ne baleeta abaafudde mu kabenje nga byonna tebina we bigattira tebina evidence byonna tebina grounds kwe biyimiridde just mbu Kyagulanyi yanyizizza mwami Museveni okwogera amazima
teyandiyogedde mazima. So nga wano mukulu Kalawanga kyayogedde nti gavumenti ya Mwai Museveni ekola ebikolobero bingi neerimbika mu kuba nti no omuntu omulala yabikoze n'ate nga babikoze kuba bennyini bakiwandiika mu butabo bwabwe nti bayambalanga gavumenti uniform z'amagye g'obote ne bakola ebikolobero ku bannansi bakyayisa obote ne batta bannansi ne bagamba obote eyabasse era ne bagamba ne kati babikola abambala uniform za NUP ne bakola ebikolobero ne bagamba NUP bakoze ebikolobero ABCD kati balaba nga tulabayo nnyo nga baana balabayo nnyo ate nga bategeerawo nnyo ne balowooza tunabateekamu ow'emmundu bajja kureactinga bamukube tugambe bakubye omusirikale w'eggwanga n'olwekyo tusazeemu enkuŋŋaana zaabwe entambula zaabwe nti lwakuba musirikale wa ggwanga byonna biganye okukola ne basaba okupangapanga ekiboozi lwaki enkuŋŋaana bazigana nga Kyagulanyi olwedda amaze leero bakimanye agenda bweru ne bagala tuziyimiriza ate nga ziwedde kati bayimiriza ki obutiitizi buba bungi mu bintu ebimu ate ne beerabisa nnyo kuba toyinza agamba nti enkuŋŋaana tuziyimiriza ate nga olwedde oli omuntu amaze mumanyi kyo babadde akomawo nga teyeeyongerayo mbu tuziyimiriza so obutiitizi bungi kasukaali ko kanoze ebigambo bituuse Kyagulanyi ne bwakomawo kye yali ayagala okutuusa ensi akitegeezezza mwagamba nga talina buwagizi ali buli mu Buganda abalazeeko nti gye buli yonna atuuseeyo ati mu Buganda temwagala ajjawo kuba mumanyi ekiyinza okuvaamu kyayinza okumalira ng'ali mu State House Entebbe naye bawandiise ekiwandiiko nga kyakutiisatiisa mbu tebayinza kukkiriza bujagalalo kwokya bibuga munange ne bw'otiisatiisa ng'ekintu kyakuba kiba nomunaatiisatiisa omulundi 100 nga Mwai Museveni wakuva mu ntebe ajja givaamu naye munaakangakanga mirundi bukadde naye munatta abantu bamala mu ggwanga lino era Mwai Museveni entebe ajja givaamu ayagala oba tayagala ajja givaamu era nammwe abakola mu gavumenti ye abalina emirimu mu gavumenti ye basasula nammwe emirimu egyo mujja givaamu mwagala temwagala one day kuba simu omugisooseemu bangi abaagikola okuva Uganda lwe yatandikawo nga badde bagikola nga si bwe bagirimu leero nga wali obwavu baluma abangi battibwa abangi baafa abangi bawaŋŋanguka kati simu omusoosa ate temuli bakitalo nga bwe mulowooza so ebintu ebimu mubikola nga mulowooza muli bagezi nnyo naye ate nga mwerabisa bannayuganda bagezi nnyo kati baabuuka luli twali baffala nga tubitegeera nga tubaleka ne kati tutegeera nnyo kubanga tuli exposed ku bintu bingi buli kitambula mu nsi tukimanyi na buli kyemugenda okukola tuba twategedda nno mugenda kikola mwatandika bomu wana ne boogera nti bomu mulimba mwagala kustopinga Kyagulanyi ne mwewakana kati mukoze eki leero ne mugamba Kyagulanyi asosola mu mawanga legulegu n'olwekyo twagamba mwagala kufuna kye mwekwasamu mu stopping kati mukoze eki leero so bannayuganda babamanyi byonna bimugenza okukola bannagodi baadde babimanya dda naye Kyagulanyi yayogera ebigambo bino yategeera kye mugenda okuzzaako kuba abamanyi era kyeyayogera kyennyini nti bagenda kunstoppinga nneme okugenda mu bitundu ebirala byogera olwedde kye mukoze naye ate nga bubaka yabwogera bwatuuka gye yali agala butuuke so ensi ebamanyi munda ne wabweru tewali kipya kye mugenda kukola ng'ensi tekimanyi tubula nti twakyakkiriza bikolwa gavumenti ya Mwai Museveni ne bivaayo okwogera ne bwe kiri bakituufu abantu bajja kiyisaamu olugaayo naye nga tulusi na kituufu lwa neeyisa abakulembeze abali mu gavumenti ya Mwai Museveni gye beeyisaamu ne kale Kagabo ye bw'atyo musanyufu okuba nti Kyagulanyi takyaddamu kutambula mbu kuba nga adde ayenjera bwenjezi nga talina message gy'atwala eri bantu n'ekyo kimugwanidde bamustopping okutambula kuba abadde amala budde kale katwerinde tulabe ebinaddirira nga Kyagulanyi avudde ebweru gy'alaga ayina olugendo lwagendako tumajja kudda n'obubaka bulala ajja kuba atubuulira ki ekiddako mbaagala nnyo mwenna mwebale kubaako omukama Katonda asaba bankuumire tujja kuba tuddamu twogera ebigambo mweraba